This is the time that you want to make a decision for the Lord. Ebikumi n'ebikumi by'abavubuka bikungaanidde ku ssettendekero w'e Makerere mu lukungaana olugendereddwamu okuyamba abavubuka okwetereza n'okuyita mu nsi eno mirembe nga uteekeddwa aba Bible Society n'omulamu ogugamba nti Yesu ly'ekkubo. Abavubuka abalweta by'embalombozi ennaku gye bayitamu wamu n'okusoomoozebwa saako emize emibi gye bagamba nti gimazeewo bannaabwe omuli obuseegu, ebisiyaga n'emirala ntoko. But when you trust God's word, when you trust God's way, you will face the challenges that we have talked about. And you will know that your future is in the hands of the loving God, the hands of the loving Savior. He has a better future for you. So do not rush. Wabula Yesu abasumba ekyemize egimeruka ng'obutika kitadde ku nkola ya tekinologiya ekozesa emikutu omuli amasimu ne zikompyuta ewadde abavubuka ebbeetu okufuna buli kakica na buli kika kya buseegu ne beesanga bamalidde okwo ebirowoozo byabwe mu kifo ky'okukola ebizimba eggwanga. Sometimes it is our mindset. You say you are poor. And there are many young people who stay doing nothing from morning to evening. So we can even do something about it. God will make a way. Even in a situation of poverty. Bano abawadde amagezi okwesiganga Katonda okuvvuunuka ebizibu bye bayitamu. Abavubuka bakyusa ensi, abavubuka bakyusa eby'eggwanga. Tusuubira nti kyetukoze olunaku olwaleero nga lwe lusoose ng'aba Bible Society kijja kuleetawo enjawulo nnene mu nsi yaffe mu Uganda. Ate ye Ssaabawandiisi wa Uganda Bible Society, Simon Peter Mukama, agamba nti ekiseera kituuse abavubuka okukomya enjawukana y'amadiini wabula bakole ebyo ebatwala mu maaso.